Nga bwe kirambikibwa mu ssemateeka, omukulembeze w'eggwanga omuggya alina okuyingira woofiisi eno oluvannyuma lw'ennaku 24 ng'ekisanja kyayo gwaddira mu bigere kiweddeko. Kati nga batambulira mu nnambika eno, gavumenti erangiridde ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano okulayizibwako omukulembeze w'eggwanga omuggya Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa. Nga tannayingira woofiisi akuba ebirayiro eby'obwesimbu eri eggwanga ne mu maaso ga Katonda. Ng'ayanjula enteekateeka y'okulayira kwa pulezidenti, minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Milly Bbabalanda ategeeza nti abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo bangi abayitiddwa okwetaba ku mukolo guno. As by today, so far, party delegations have confirmed attendance. Ne ssaabawandiisi wa NRM Richard Trodong atugambye nti balina ebibiina by'obufuzi okuva mu mawanga agatali gamu abakakasizza okwetaba ku mukolo guno. We have got confirmation from ANC of South Africa, Frelimo of Mozambique, Mzano PF of Zimbabwe, CCM of Tanzania, RPF of Rwanda, CNDD of Burundi, UDA of Kenya. Kyokka wadde guli gutyo, ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya wano mu ggwanga tebinaba kwanirizibwa mu butongole olw'emisoso egy'enjawulo egirina okuyitwamu gye bakyagoberera. Under the umbrella of IPOD, we are finalizing the process of invitation. When you invite a political party, you don't invite like you're inviting an individual. Okulayira kuno kutambulidde ku mulamu ogugamba nti okukuuma ebyo ebituukiddwako nga bwe twetegekera okukuba oluta okutuuka mu bugagga obwannamaddala. Ng'egimu ku mikolo egikulembera okulayira kwa pulezidenti, gavumenti esaba bannayuganda bonna okuva mu nzikiriza ez'enjawulo okubeegattako mu kusaba okuva mu masinzizo ag'enjawulo okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 okutuuka nga 10 omwezi guno ogwokutaano. Friday, 8th of May, 2026, prayers in all mosques. Saturday, 9th May, 2026, prayers in all Seventh-day Adventist churches. And Sunday, 10th May, 2026, prayers in all other churches. Ku mukolo guno nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa alayira okulembera Uganda ekisanja kye ekyomusanvu. Gavumenti etegeezezza nti basuubira abantu abali wakati w'emitwalo 3 n'ena okwetaba ku mukolo guno ogutegekeddwa mu kisaawe e Kololo. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.